Kiba kya buswavu okujja n'ogamba nti otuuzizza leader of opposition atuuzizza meeting oba ataddeyo olukiiko nga olinamu bakibiina abo bokka oluusi ng'oluusi n'ab'ekibiina kyo kyennyini baganye okujja mu lukiiko olwo. Kiba kitegeeza nti okyayinamu obunafu mu buweereza bwo kubanga buli lw'ofuuka uniting factor umbrella ekuŋŋaanirwamu bonna enkuba bwe beetonnya oba omusana mwena mulina okweggama wamu. Olutalo lw'okwagala okuga nti osiguukulula gavumenti tosobola dduwangula nga muntu ssekinnoomu erina kuba maanyi nga gagattiddwa wamu. Obutasukka wiikisi 2 oyinza okwesanga nga mukulu Joel Ssennyonyi bamuyita former leader of opposition. Leader of opposition yali responsible ku bibiina byonna so si one political party. Kati ate public yeekitwala nti opposition ye political party emwe nebeera esinzizzaako abantu amaanyi. Naye erabira nti buli kibiina kyonna ekiba kiremereddwa okuwangula obuyinza mu kalulu kiba kigenze ku kibayita opposing side. Yetuyita opposition. Oba olina omubaka omu mu parliament oba tolinaayo kubanga n'abatalina nabe essuubi lyabwe n'ebirowoozo byabwe babiteeka mu bana abagenze abali ku ludda oluvuganya basobole okuba nga babituukiriza agenda zaabwe ze baali badde balina. Bo omukisa just guba gwabakwata bukwasi bubi okuba nti tebasobola kutwalayo omubaka n'omu mu parliament. Naye kati ekigenda mu maaso olwaleero nti leader of opposition yali mu kibiina yeetwala nti nno ali only answerable ku kibiina ekyamulonda okumuleeta mu parliament yaabwe. Naye erabira nti ate obuyinza bwe mumala akalulu then service delivery ebeera y'abantu bonna. Mbadde ntera okulaba enkiiko z'omulenzi oyo kiba kya buswavu okujja n'ogamba nti otuuzizza leader of opposition atuuzizza meeting oba ataddeyo olukiiko nga olinamu bakibiina abo bokka oluusi ng'oluusi n'ab'ekibiina kyo kyennyini baganye okujja mu lukiiko olwo. Kiba kitegeeza nti okyayinamu obunafu mu buweereza bwo kubanga buli lw'ofuuka uniting factor umbrella ekuŋŋaanirwamu bonna enkuba bwe beetonnya oba omusana mwena mulina okweggama wamu. Olutalo lw'okwagala okuga nti osiguukulula gavumenti tosobola dduwangula nga muntu ssekinnoomu erina kuba maanyi nga gagattiddwa wamu. Y'ensonga olaba nti ne ba NRM bwe baali bakyali mu nsiko nga NRA baatuuka we baatuuka ng'olutalo lugugubidde luganye okugguka ne bamanya nti kakati mu kaseera kano twetaagako emikago tusobole okuwangula kye twagala. Ekyokulabirako waliwo ebibiina ebirala ebyali birwana nga birwanyisa gavumenti z'Aboboti nga Fedemu eyali ey'Abakayiira, waliwo Bankwanga. Kye balina okukola nali njogerako n'omwami omu bamuyita Haji Makinawa taata wa Isaac Mulindwa ono yategeka nga Pamawali oyo omu ku basajja abaaliwo wano era yali akola ne Kayiira. Naye agamba nti balinga bamaze bano bali mu kuyogereza ne ba Tito Okello Lutwa bamaze n'okubayingiza mu kibuga. Kati ate bano ba Genosale ba Museveni baani nga bwe baali mu nsiko ne babagamba nti omanyi waliwo abasajja Abaganda abali eri ate abagenda okwegatta ku bali bagenda confusing ekibalo kye tuli mu kugoba. Baatuma omwami bamuyita Zaalulyo Musisi najja n'ayogereza ne bamakinawa bano era mu kiro bugenda okukya ku makya nga bano bamaze okwegatta kuba General Museveni mu nsiko gye baali bali. Ekimu ku byawanguza Balutwa era bano ne basobola okuwangula. But along the way again babaga nti ate waliwo omulangira ali e Bungereza yeetaaga okwogera naye asobole okukumaakuma Abaganda bajje beegatte ku lutalo luno okuba tulwanira mu Buganda. Kati for the sake of leader of opposition buli lw'oyagala okweyawula nti obe bibyo bino ebibiina ebirala by'otaleese ng'ate mwenna muli ku lutalo lwe lumu oba obiwadde gaapu nnene nnyo okukubamu ebituli n'okukyalenjinga by'otasobola kola n'okumanya obunafu bwo. Kati olw'okuba nti ono yeekubidde bwomu ate n'akasente ne kagenda kaba kangi akateebwa mu ofiisi ye kuba sente tezigenzeemu lwaleero. Kati ate ono n'abeera extravagant ne balaga nti weeziri nnyingi ekireetedde bano abalala okuga nti naye omanyi naffe twetaaga ku sente ezo okwagala ozikozesaako. Sekisinga obukulu tulonde leader of opposition nga opposition. Ebyo ebibiri byawukana. Leader of opposition nga opposition nga si wa kibiina nti ekibiina kitula wali kyokka ne kyerondera leader of opposition wakyo ne kimuleeta mu parliament ng'ate agenda kukulira abalala bonna nga tebasoose kwebuuza ku bano. Leader of opposition asobola n'okuva mu kibiina eki nga kyerese omubaka omu yekka lweba nga bakitadde mu kulonda. Era nyinza okugamba kugenda bagali mu nkubo g'empulira emizannyo ebiri gigenda kubaawo. Obutasukka wiikisi 2 oyinza okwesanga nga mukulu Joel Ssennyonyi bamuyita former leader of opposition. Obutasukka wiikisi 2 oyinza okwesanga nga mukulu Joel Ssennyonyi bamuyita former leader of opposition. Leader of opposition yali responsible ku bibiina byonna so si one political party. Kati ate public yeekitwala nti opposition ye political party emwe nebeera esinzizzaako abantu amaanyi. Naye erabira nti buli kibiina kyonna ekiba kiremereddwa okuwangula obuyinza mu kalulu kiba kigenze ku kibayita opposing side.
yetuyita opposition. Oba olina omubaka omu mu paalamenti oba tolinaayo, kubanga n'abatalina nabe essuubi lyabwe n'ebirowoozo byabwe babiteeka mu bano abagenze abali ku ludda oluvuganya basobole okuba nga babituukiriza agenda zaabwe ze baali badde balina. Bo omukisa jasiti guba gwabakwata bukwasi bubi okuba nti tebasobola kutwalayo omubaka n'omu mu paalamenti. Naye kati ekigenda mu maaso olwaleero nti leader of opposition ali mu kibiina yeetwala nti nno ali only answerable ku kibiina ekyamulonda okumuleeta mu paalamenti awo. Neerabira nti ate obuyinza bwe mumala akalulu then service delivery ebeera y'abantu bonna. Mbadde ntera okulaba enkiiko z'omulenzi oyo kiba kya buswavu okujja n'ogamba nti otuuzizza leader of opposition atuuzizza meeting oba ataddeyo olukiiko nga olinamu bakibiina abo bokka oluusi ng'oluusi n'ab'ekibiina kyo kyennyini baganye okujja mu lukiiko olwo. Kiba kitegeeza nti okyayinamu obunafu mu buweereza bwo, kubanga buli lw'ofuuka uniting factor ambulera ekuŋŋaanirwamu bonna, enkuba bwe beetonnya oba omusana mwena mulina okweggama wamu. Olutalo lw'okwagala okuga nti osiguukulula gavumenti tosobola dduwangula nga muntu ssekinnoomu erina kuba maanyi nga gagattiddwa wamu. Y'ensonga olaba nti ne ba NRM bwe baali bakyali mu nsiko nga NRA baatuuka we baatuuka ng'olutalo lugugubidde luganye okugguka ne bamanya nti kaakati mu kaseera kano twetaagako emikago tusobole okuwangula kye twagala. Ekyokulabirako waliwo ebibiina ebirala ebyali birwana nga birwanyisa gavumenti z'Abobote nga FEDEMU eyali ey'Abakayiira, waliwo Bankwanga. Kye baalina okukola nali njogerako n'omwami omu bamuyita Haji Makinawa taata wa Isaac Mulindwa ono yategeka nga Pamawad, oyo omu ku basajja abaaliwo wano era yali akola ne Kayiira. Naye agamba nti bali nga bamaze bano baali bali mu kuyogereza ne ba Tito Okello Lutwa bamaze n'okubayingiza mu kibuga. Kati ate bano ba Genosale ba Museveni baani nga bwe baali mu nsiko ne babagamba nti omanyi waliwo abasajja Abaganda abali eri ate abagenda okwegatta ku bali bagenda confusing ekibalo kye tuli mu kugoba. Baatuma omwami bamuyita Zaalulyo Musisi najja n'ayogereza ne Bamakinawa bano. Era mu kiro kugenda okukya ku makya nga bano bamaze okwegatta kuba General Museveni mu nsiko gye baali bali. Ekimu ku byawanguza Balutwa era bano ne basobola okuwangula. But along the way again babaga nti ate waliwo omulangira ali e Bungereza yeetaaga okwogera naye asobole okukumaakuma Abaganda bajje beegatte ku lutalo luno okuba tulwanira mu Buganda. Kati for the sake of leader of opposition buli lw'oyagala okweyawula nti obe bibyo bino ebibiina ebirala by'otaleese ng'ate mwenna muli ku lutalo lwe lumu oba obiwadde gaapu nene nnyo okukubamu ebituli n'okukyalenjinga by'otasobola kukola n'okumanya obunafu bwo. Kati olw'okuba nti ono yeekubidde bw'omu ate n'akasente ne kagenda kaba kangi akateebwa mu ofiisi ye kuba sente tezigenzeemu lwaleero. Kati ate ono n'abeera extravagant ne balaga nti weeziri nnyingi ekireetedde bano abalala okuga nti naye omanyi naffe twetaaga ku sente ezo okwagala ozikozesaako. Sekisinga obukulu tulonde leader of opposition nga opposition. Ebyo ebibiri byawukana. Leader of opposition nga opposition nga si wa kibiina nti ekibiina kitula wali kyokka ne kyerondera leader of opposition waakyo ne kimuleeta mu paalamenti ng'ate agenda kukulira abalala bonna nga tebasoose kwebuuza ku bano. Leader of opposition asobola n'okuva mu kibiina eki nga kyerese omubaka omu yekka lweba nga bakitadde mu kulonda. Era nyinza okugamba kugenda baagali mu nkubo g'empulira